Bannayuganda bannange, mu biseera bino eby'ennaku enkulu twebaza Mukama Katonda olw'okutukuuma n'okutugabirira. Wadde wabaddewo ebisoomooza mu ggwanga n'ensi yonna nga Ebola, ssenyiga omukambwe ayakazibwako COVID-19, ebbeeyi y'ebintu okweyongera n'okuwumbulukuka kw'ettaka n'amataba, omwaka gw'2022 gubadde gwa buwanguzi nnyo era bingi bye tutuuseeko ng'eggwanga. Ng'amaka, ssekinnoomu, bannansi n'eggwanga lyonna okutwalira awamu, tufumiitirize nnyo wa gye tuvudde, we tuli kati ne gye twalyagadde okubeera. Bannayuganda mwenna gye muli muwagire nnyo enteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okutumbula ennyingiza mu maka n'embeera z'abantu bonna okutwalira awamu. Mujaguze, munyumirwe n'obuvunaanyizibwa mwana wattu. Mbaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'2023 ogw'enkulaakulana ate n'emirembe ku lwa Katonda n'ensi yange.